Of course munange kubuzako nnyo gwe ali ku Jaminat UG munange webale kubeera nga olaba Jaminat UG munange olwaleero nsaze munange noonyerezeeko ku mwana muwala Nyamutolo kosa ne Eddie Kenzo bakira obwedda munange amazina wali nga ate gaba twala ate crazy era nga bolabaawo munange ku kabaga akamu wali ke babaddeko muganda wange gwe alaba Jaminat UG omwami Eddie Kenzo kosa ate n'omukyala Nyamutolo munange wali wona nenga sinaba kubeera nga nkuwa akatambyako munnange ngenda sooka ate nkuwe akalemwa namakula engeri munnange ate gye babadde nabo basharinga wali omukwano jjukira nti nno era ku sayidi y'emu munnange ate wengwiridde katambi kano munnange akalemwa namakula so kulabe kye bayita omukwano wali wonna naye nga bwe buno obutambi bwenkuleetedde bubiri wali Nyamutolo ne Eddie Kenzo kosa nakano lemwa namakula kosa ne baawe wali wonna kansike nkuwa akatambi kano ate ndyoke nkomewo ne Eddie Kenzo ne Nyamutolo. Munnange ate wano mbeera nkuziza jjukira nti nkugambye ngenda kubeera nga ate nga nkuza ku Eddie Kenzo kosa ne Nyamutolo munnange babadde kabaga akamu era nga wolabaawo nga bali mu going crazy n'amazina gaabwe wali ate aga throw munnange ate ku luyimba lwa Maddox Sematimba era nga wolaba wali ate Maddox Sematimba abadde aperforminga munnange ate kabaga kano era nga bolaba kakati ngenda kubeera nga nkolekera akatambi kano ate nja kuba nga nkomawo ate maaso eyo katono nnyo. Point.